yongerayo gavumenti egenda kutandika okulambula amakampuni gonna mu ggwanga okulaba engeri gye gayisaamu abantu be gakozesa. Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Pius Birijimana agamba nti abakozi bangi batulugunyizibwa bakama baabwe, abamu ne balwala, abandi ne bafa ne watabeerawo awondera. Joweria Nasaka alina eggulire lino mu bujjuvu. Omuwandiisi ow'enkalakkalira owa minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu Pius Birijimana avuddeyo n'ategeeza nti kampuni zonna ezikozesa bannayuganda za kulambulwa okulaba ng'embeera abakozi baazo gye bayisibwamu nnungi. Minisitule yaffe yaka inspectinga amakolero bitaano. Kati ayo makolero gonna walengeri olusi tusangamu wali ebikyamu amahoteri, sugar plantations, banks, petrol stations. We tusanze wale ebikyamu tubawandiikira nitubagamba wano twasanzeko kino nga si kituufu, oteekwa kukyusa n'olaba nti ogoberera amateeka. Mu lukiiko lw'ensi yonna olw'abakozi Uganda mwe yeegattira olwakubwa mu Switzerland kyakkaanyizibwako nti ensi zonna eziri mu mukago gwa International Labour Organization zirina okutandika okukozesa kkooti y'amakolero ewulira emisango gy'abakozi zisobole okukendeeza ku ngeri abakozi gye batulugunyizibwamu ku mirimu gyabwe. Twagitandika okulaba nti emisango eva mu makolero, eva mu factories yonna egenda mu industrial court, aba judges na panelists ne bagisala. Birijimana ayongeddeko nti mu ngeri y'okutondawo emirimu mu ggwanga naddala egy'abavubuka bakwongera ebibiina by'abavubuka ensimbi n'okubayigiriza okukola emirimu egikuuma obutonde bw'ensi. Green jobs y'emirimu egenda okutuyamba okulaba nti environment eyaffe teyonoona butonde bwansi ng'okusimba emiti. Buli mwaka gavumenti eteeka obuwumbi bw'ensimbi mu bavubuka n'abakyala okubasobozesa okweggya mu bwavu nga ne mu mbalira y'eggwanga ey'omwaka guno bayongeddwa ensimbi. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.